Mbalamusiza mwenna mu biti bye mulimu. Njagala video eno mukwate olupapula ne kalamu muwandiike ebigambo byenjogera n'ebigambo ebigenda okuyitira mu video eno n'amaloboozi ge mugenda okuwulira. Mbalamusiza mwenna naye nsaba tugaane kubeera bamuwawa nga bwe batuyita omuyaga. Mbadde saagala tubeere nti tulinga omuyaga. Mbadde mbasaba mukwate kalamu n'olupapula muwandiike ebigambo byange bino bye ngenda bawandiika. Okusooka njagala kukola disclaimer nti ebigambo bye ngenda okujja okugamba bannayuganda, ebigambo bye ngenda okubagamba oba ebigambo ebiri mu video eno biva mu sources ze twadeployinga ettake oluvannyuma lwa muganda waffe Lumbuye okubulawo. Ebigambo bino si byange nga kkojja, naye nange ne ttiimu yange tutudde wansi ne tukubaganya ebirowoozo ne twebuuza kiki ekigenda mu maaso. Mbadde mbasaba mwenna buli atuuka asharinge video eno. Nsaba video eno omwami oliemu agibeereko. Njagala muntagingire abantu mwenna security companies ze Uganda, kubanga bwe mumala okulaba bye tuwogedde, bwe mumala okulaba bye tuleese ku internet wano, then nga mumala nga muwa statement. Njagala security companies ze Uganda mwenna mukwate kalamu n'olupapula, nkimanyi kwe muli. ISO, ESO, CMI, police, simanya bikoze bitya, mwenna njagala mwenna mubeere ku video eno. Saagala mukeere ku macha mugambe nti kino kiki. Njagala mumpulirize, ate especially nze kojja omugezi, njagala mumpulirize bulungi ebigambo byenjogera. Oba mukitegeera? So njagala muntagingire omwami oliemu ne foreign ministry ye n'abantu mwenna abakola mu embassy ya Uganda ettake. Njagala ku video eno mubeereko. Bannayuganda mwenna abalumirirwa Fred Lumbuye Kajubi, njagala mwenna mubeere ku video eno. Ekisinga okunnuma kwe kubeera nga babalimba, kwe kubeera nga bababuusabo, babafudde ekyokuzannyirako. Amazima ge ngenda obbagamba, amazima agali ku ground gegana amazima ge ngenda okubawa olwaleero. Njagala video eno mugyennyamire nnyo, kubanga nasazeewo nti ndabikengako ennaku ezikoleki okusinga tudde ku ground. Tulina ebintu bingi nnyo ebyokukola. Tulina okubeera nga omutanda ali mu Europe wano, twamutaddeko ttiimu yaffe era tugenda kujja tubabuulire kiki ekigenda mu maaso, kubanga Mmengo yasalawo okusirika. Omutanda twamutaddeko ttiimu. So tulina ebintu bingi nnyo ebyokubakola. Naye kyembadde mbasaba, ekintu kya Fred njagala mwe muwulira information eno, saagala kuddayo kuwulira omuntu addamu n'abalimbalimba. Njagala muwulirize information eno. Njagala musharinge video eno egende yonna. Naawe agenda okujja okuwakanya ebigambo byenkugamba oba bye ngenda okwogera oba sources zange ze bampadde, kubanga nsobodde n'okupenetratinga, kubanga twebuuza lwaki kiri bwe kiti. Muganda waffe agenda mu weeks 2 tetuwulira kiki ekigenda mu maaso. Abamu batugamba mbu ali Uganda, abamu batugamba mbu simanya biki, abamu batugamba nti simanya kiki. Naye nga ffe abasajja abaali ku mitwe gy'engege, ffe abasajja ababaddeko ku internet for such a long time, va kuba n'abajja wano abaagala zi likes, anyway buli omu ali free okukola kyakola kyayagala. Oba mukitegeera? Mbadde nkusaba bw'oba oli in hurry, then please, kubanga si gwe ontumye okujja okwogerako eri abantu. Bw'oba oli in hurry, please genda ku gataliiko nfuufu, genda ku ki. So mbadde mbasaba bannayuganda bannange, Fred mwatuuka okumwagala, ate mwebale nnyo okubeera nga mwagala Fred. Fred mwamwagala because yawaayo obulamu bwe kubeera nga asavingira eggwanga. Nga Fred talina kintu na kimu kyayagala. Tayagala posti, tayagala sente, tayagala ki. Naye mwenna abasonda sente
mwenna abakola emirimu gye mukoze na mwenna abataginga aba hashtaginga abasindika Twitter please temujjanga okwo wamukitegeera so mbalamusiza njagala muwere abantu bannange kubanga saagala kukeera ku macha njagala mba kwipinga ne information je njagala mutegeere lwaki Fred yawambibwa eyo yensonga egenda okusooka okutwebuuza ffenna kubanga tuli basajja ng'abantu bwe mugamba nti twasoma bannayuganda twagala tubagambe lwaki Fred yawambibwa yensonga esooka ensonga ey'okubiri baani abawamba Fred ekyo njagala ebibuuzo ebyo mubiwandiike akutte ekkalaamu n'olupapula lwaki Fred yawambibwa lwaki Fred bamuwamba era baani abamuwamba era lwaki bamuwamba bwe bamala okumuwamba abantu abali ku ground bategeera batya nti Fred bamuwambye owulidde abantu abali ku ground mikwano gya Fred gye yabanga nayo kubanga Fred yalina abantu all over the world yalina abantu mu diaspora yalina abantu e Uganda yalina abantu everywhere ani yasooka okutegeera nti Fred bamuwambye abantu abali ku ground step kikize baatekinga kubanga omuntu bwawambibwa then there are steps that are supposed to be taken abantu abo steps ze baatekinga ziri fruitful after all these days okay all right byebe bibuuzo byembadde njagala tubeere nga tutambula nga bwe mwongerayo video eno njagala okutandika n'ekibuuzo ekisooka lwaki Fred yawambibwa era baani abawamba Fred njagala mwandalayininge oba muteeke ekigambo mu bracket nti kisuspectingibwa Fred Kajubi yatandika okumanya embeera ye nti si nnungi Fred Kajubi yali abeera mu bantu ettake n'asooka n'arealizinga nti embeera ye si nnungi Fred n'asalawo ne yeeyongerayo kaakati Fred bwe yeeyongerayo gye yali abeera n'atandika okulaba abantu abamutambulirako era n'atutegeezaako n'atugamba naye kojja abantu waliwo abantu abatambulirako era yakyogeranga nti bannange waliwo abantu be bansindikira okukola bwe ABCDEFG whatever kaakati olunaku lwakyalumu abasajja bajja ne bakwata Fred yali asula mu nnyumba nga erimu ebisenge 4 ennyumba eyo erimu ebisenge 4 bano abasajja bwe bajja abasajja bamenya enzigi zonna era Fred bamutwala bubi nnyo kaakati bwe bamukwata njagala mu abali ettake Fred ono kigambibwa nti yalina omwami gwe yali abeera naye omwami oyo baye Ivan oba ye Brian mwami Brian gwakola mu factory lwaki up until now togendanga kulopa ku police nti Fred yabula mwami Brian oba Ivan gwakola mu fabrika lwaki togenda no reportinga Fred nti taliiwo kubanga kyemukoze kiri ekintu kimu abaana abasinga mwenna ate njagala abaana mu abali ettake mu abaana abali ettake temulowooza nti nno okubeera ettake nga temuyina mpapula bw'ogenda ku poliisi n'ogamba nti waliyo omuntu bwati ne bwati nti poliisi ejja kubuuza nti empapula zo ziruwa no gwe mwana gwa abeera ne Fred bwe wategeera nti muganda omuntu gw'osula naye bamukidnappinze lwaki tewagenda ku poliisi n'okola ki abaana b'ettake njagala obbagamba waliwo incidents emu gye baŋŋambye waliwo mu Nigeria omu
Bannayuganda bannange njagala mbalaga ekifaananyi kya ttake. Ttake eringa Uganda. Ttake corruption mwakika kya waggulu. Njagala obbawa scenario nti ttake erina poliisi yayo ekola. Naye ate njagala okubagamba nti at the end of the day mulimu bamafia munda. Wamukitegeera. Ttake tugeze nti osobola okubeera nga saagala bino kubyogera kambireke. Naye njagala okubagamba nti waliyo bamafia naye ate n'amateeka gakola. Example gye njagala okuwa bannayuganda abatulaba, singa mu abaana b'ettake mubeera serious ne mukeera ku makya ne mugenda ne mugamba abali front abali ku gundi ku bintu bya gundi bya Lumbuye, njagala abantu bano okuba n'eminga mu video eno. Anzalite Setyabule oli mukwano gwange, Mwami Peter waliwo ne pastor omulala ali mu America abirimu. Njagala okubawa example, waliwo mu Nigeria gwe bangambye. Omu Nigeria oyo kino nkigamba bannayuganda nti nga tetunaba kugenda mbu ku kyoloya loya. Waliwo mu Nigeria yakuba sente, yafera sente. Bwe yamala okufera sente ne batuuka okugabana ne munne. Bwe bagabana ne munne n'amuwaaka akatono, oli n'atwala ennyingi. Kigatto wange ow'ettaka ngamba nti munne ono gwe yawa akatono n'alwana naye n'amufumita ekiso n'amutta. Bwe yamala omufumita ekiso n'atambula n'akola ki? N'agenda n'atwala sente zonna. Kati bano baganda be ne batandika okunoonya munnaabwe nga tebamulaba. Kye baakola Abanigeria ne bagenda ku poliisi. Bwe bagenda ku poliisi bababuuza nti ono omusajja mumanya address gy'abeerako. Poliisi bwe yafuna address, poliisi n'egenda ne contactinga landlord. Kino njagala mukiteeke mu Lumbuye scenario. Singa bannayuganda abali ettake baakeera ku makya ne baripotinga Lumbuye, bandibadde bagenda kamalirize ekyo mu Nigeria. Munnange nga poliisi egenda ewa landlord abadde asuza omu Nigeria oyo. Omu Nigeria nga bamufuna landlord, nga landlord bamusaba spare key kubanga oli yamutta n'amala n'amusibiramu n'akola kinagenda n'okugenda. Munnange poliisi ng'efuna landlord nga bakwata spare keys nga bagenda nga baggulawo, bwe baggulawo basanga omusajja omu Nigeria mufu. Poliisi nekozesa agundi zaayo, nekozesa kamera, ne after 3 days abantu abali ettake bwe mbamulaba video yange eno mu Nigeria bamukwata yali yasala nga yagenda na Cyprus, bamukwata. Kakati mbawadde basement y'ekintu kya Fred Lumbuye ono okusinzira ku kigatto wange aŋŋamba Fred Lumbuye ono yalina ebintu bibiri. Ekisooka government yali emwagala, naye government okumwagala government ya Museveni ng'etya nnyo. Era bwe tutunuulira ffe abamanyi aba international relationship, mu government ya Museveni kyesobola okukola mu bantu government ya Museveni be yali egenze mu mawanga n'eno nayo. Yagende wa Jamiru Mukulu Tanzania nejjayo Jamiru Mukulu naye ataako kaali kabadi kaabwe. Jamiru Mukulu tabangako mulabe wa Museveni. Singa Fred Lumbuye government ya Uganda yali emwetaaga nnyo, mwe mwani badde mumuwa obutwa. Museveni kyakoze ku bantu oba bannayuganda bonna kye bakoze ku bantu abali eno abawala. They have killed them with poison. Kakati bana abantu be bategeera nti Lumbuye afuuse ddiiru, mu abaana b'ettake mwe mwa organizinga bamafia bano. Okusinzira ku kigatto wange njagala mbazimbira ekintu kino nga bwe kyajja. Bwe mwa organizinga bamafia bano ne muwamba Lumbuye ne mumutwala nga mukolaganye ne poliisi, nga mukolaganye na buli kimu. Lumbuye bwe mwamutwala nga musuubira nti gavumenti ejja kujja gye muli
ebawe sente empitirivu nti engeri Fred jaina abantu abangi ayina ba followers bangi ne ba followers be bajja kusobola okusasula sente bajjayo Fred Lumbuye mwali mwagala kuhitinga ekinyonyi ebinyonyi bibiri nga mwagala bihitinga with one stone. Kakati mwana Uganda mwena mwebuuza lwaki omusajja Okero Oryemu ayingirawo ku bintu bya Lumbuye? Lwaki Okero Oryemu ayingirawo ku bintu bya Lumbuye? Okero Oryemu bwe baawulira bwe babategeeza nti Fred Lumbuye ali in captivity, Okero Oryemu ne batandika okwogereza n'aba mukimanyi bulungi nnyo nti mwafuna information okuva mu Uganda, kubanga je mwasookerako nga fete tunaba kutandika kugamba nti gundi tumusondere sente. Kye mwakola okusinzira ku kigatto wange bwangamba, kye mwakola government mwagisaba sente empitirivu, era government bwe abagamba nti ejjabba wa sente zonna, ne government kyegenda okukola emwagala Fred ngali mu Uganda, ne bagamba nti egenda kubeeranga ekola what they call okubuzaabuza. Chovola banga Fred Lumbuye bamubookingira ennyonyi ku Turkish Airline, ku Rwanda Air ne ku Emirates. Newe mwa abamafia bamwe ne bagaana, ne bagamba tebajja kuwaayo Fred Lumbuye. Okitegeera? Chovola banga Okero Oryemu njagala wano munna Uganda oriwindinge oboga tedots. Okero Oryemu avaya atya nakugamba nti Fred Lumbuye atuuka sawa 8 ne dakiika 45 kubanga yali 100% sure, kubanga bali abalala bali ba negotiating sente nga yalo osubira nti Fred Lumbuye agenda kukola ki. Mwagaana ekya government ya Uganda ne mukivaako. What did you do? Njagala o sharing video eno. Alternative kije mwasigaza. Alternative je mwasigaza. Honorable Zake takeerangako ku macha naafuna visa nti ajja take ku bintu bya Lumbuye. Ekyo mukijjeeko. Honorable Zake waliwo emikolo gya government oba assignment za government oba za parliament. Honorable Zake we yafunira chance ejja Istanbul. Honorable Zake bwatuuka Istanbul mwamutomeza baana mmwe. Bwe mwamutomeza kubanga bali abasajja abawamba Fred baina each and everything. Bine bintu mubibanye Uganda. Mubumanyi Uganda baina lawyer. Kati kyenjagala okubabuuza mu mateeka olaba ne Uganda tosobola kufuna lawyer nga tonafuna police. Ebintu bitambula step by step. Omwana tasobola kutambula nga tannayavula. Mwabantu bettaka abakeera ku machane mututomeza Zake ne mugamba nti muyina lawyer. Lwaki nga temuyina police case? Ekintu kisooka ku reportingibwa bwe mumala okukireportinga. Wamukitegeera? Bwe mumala okukireportinga then ne mufuna ki? Kakati muyingizaawo Zake mumuleetedde omusajja oyo. Zakaze atugambye mwatandika ne sente 10,000. Bwe mwava ku 10,000 ne mukkirira wansi paka ku 7,000 mumeka. Nga Zaka akimanyi nti ebintu bigenda kutambula ki step by step. Kati tutambudde. Time etuuka. Noop aims ne objective zaayo. Noop aims ne objective zaayo. Mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti agenda kukozesa amateeka okubeera nga ajjawo embeera yonna. Era nateekayo post ne mbagamba nti bwe mma musuubira nti Noop egenda kukolagana n'abantu abatali mu mateeka awo muswadde. Njagala okubagamba bannange atayina wendaga atalina mutima please vaawo. Kubanga nze njagala okubagamba nti we bituuse ekintu kino kirimu bannayuganda bettake baagala okulya mu Fred Lumbuye sente. Bannayuganda bettake mwagala okulya mu Fred Lumbuye sente. Sente zitandikibwa okusonda.
abantu basonze sente tujugambye tutaddewo hashtag abantu bagenze kwembase sente zitandise okukola ki okufunibwa naye nga njagala okubagamba nupu nga aims na objectives zaayo nga bweri nti ekolera mu mateeka temusuubira nupu kudiringa na bakidinapa abantu abatali mu mateeka nupu we munakikola mukikola at your own risk mwanyina ze Patricia Waneggulo yazze n'abagamba nti bw'oba odiringa ne kidinapa tomanya ki ekigenda maaso mwenna bannayuganda bavaayo abagamba nti obulamu bw'obuntu tebugolwa yes we know naye abantu abalina Fred Lumbuye okusinzira ku kigato waffe abantu we cannot predict them oyinza okera ku makya n'obaweeja emitwalo 7 olaba bannayuganda olaba abantu ba NRM bayogera nga zaake encouraging abantu okwogera okusonda sente bayogera nga tuwaddeyo sente kakati ne bukeera ku makya God forbid Lumbuye ne bamusondera sente ezo bana abasajja ne bakimanya nti tulina sente ne baddamu ne batusika eriyo ne batamutuwa tugenda kuddawa omukitegeera kakati we mufunye ekizibu mulina problem mwe mwagala sente ziweebweyo naye nga Fred Lumbuye abantu tebamanyi gyali. Where is Fred Lumbuye? Wamukitegeera okero olyemu yavuddeyo yavaayo n'akola statement eri based on information gye yali alina kati ate mumulaba akyuka weebuuza lwaki akyuka wamukitegeera lwaki akyuka lwaki ayogera information ye tekwatagana kakati mwe bannayuganda muperereza mutandise okukwata kubanga wano mubadde mukuba lubongoya even prior to that mwe musuubira nti buli muntu eno NUP y'Abaganda ate muswadde nnyo kubanga lubongoya agenda kubeerawo era singa teyali effort ya lubongoya singa teyali effort ya lubongoya ebintu ebirungi Louis byatukoledde temubiraba ebintu ebirungi Louis byakoledde mukama waffe temubiraba Louis atambulira mu kutya engeri gye yali n'abasajja bali yagaana okubakola ki okubajoyininga baagala kumutta nemwe bwe muvaayo buli lwe mulaba ekigundi kati muli eyo mugamba tuganye okuwaayo sente ani gwe bawa sente kubanga mwe mukutte Fred Lumbuye njagala okugamba eri bannayuganda mwenna nti Fred Lumbuye akyali mu ttake Fred Lumbuye akyali mu ttake mwe mwagala nupu eweeyo ransom we cannot deal with mafias kino njagala kibagamba it is very sad muganda waffe Fred Lumbuye ebirala byonna saagala kubiddamu kubanga singa naye yategeera nti abeera mu nsi efaanagana nga ttake yandibadde ta broadcasting bintu bye to that extent singa yategeera nti abantu abamwetoolodde muyinza okubeera bwe mutyo yandibadde takola ki kakati muli wano mugamba nti Fred Lumbuye muganya okuwaayo sente baani be muwa sente kyenjagala okubabuuza lwaki mwasooka mbawadde example y'Omunigeria baagenda ne bamufuna gyali Fred Lumbuye wabadde abeera wamanyikiddwa Fred Lumbuye abantu abadde abeera naye oyo omwami abadde naye talina kyakola ki bannayuganda ffe twabeeranga mu South Africa nga tuliyo irigale naye ng'ekintu bwe kikugwako odduka ku poliisi takenga gavumenti eri entitled okukuuma omuntu ng'ali mu ggwanga oba aliyo legale oba irigale takeyo nga gavumenti that is the basic gundi eya buli every country kakati mwe mukutte Fred Lumbuye mukolagana n'abo abantu be mulina wamukitegera mukolagana n'abantu abo be mulina muganya okuta omwana mumusuubira nti mugenda kufuna sente oba NUP oba ba chapters mwenna mukwata sente muziwa abayaaye Fred Lumbuye aveeyo ekyo kijja kuba kirungi naye mumanye bw'oba odiringana ki oba mukitegeera kakati bannayuganda bannange nasobodde okutambulako
kubanga ekintu kino njagala mwenna mugende nga mukitunuuliza bali bannayuganda abali ettake be batusibyeko ebizibu bino. Nasobodde okupenetratinga mu gurupu yaabwe emu gye balina. Gurupu yammwe gye mulina abantu imagine mwe abantu b'ettake. Mwasooka ne mutomeza saake. Bamuwada nku nnyingi olw'okuba bo tebavaayo ne boogera. Beebuuzaako nga babayita nga temulabika nowhere to be seen. Oyo looya nga bamukubira essimu baagala mu miitinga. Kati muwada nku nnyingi bwe yagenda n'amiitinga the legal lawyers ne mukozesa bali bwe mwafuna bali abafere bammwe ne batandika okuthreateninga bano bamuwada nku nnyingi be bafunye. Kubanga ettake mukimanyi. Mwabawoninga bano nti no tebabeera nga bafadhalinga ebintu bino. Wamukitegeera. Kati nasobodde okuyingirako mu gundi yaabwemu. Njagala muntagingire abantu mwenna abaraninga gundi yettake, people power chapter yettake. Abaana bawaayo ssente. Muyina ekitabo kye muwandiikamu mulimu amannya agataliimu. Njagala okutegeeza bannayuganda abaana abamu bawaayo ssente naye abaana abamu batukubidde ne batugamba kojja amanya gaffe tetugalaba. Kati nsobodde okupenetratinga one of the group njagala muwuliriza amaloboozi gano njagala musharinge video eno tewabaako omuntu n'omu ajja okubabuuza ku bintu bya Fred Lumbuye. Bano abaana b'ettake bano bakimanye ekigenda maaso. Musharinge video. Bana people power die hard abettake muli mutya lero nzize n'empisa nonsose nabbabuuzaako nkimanyi temwagala njogere ku mukutu kuba byenjogera bibanyiiza naye ate era nzize era nga nnina okwogera kubanga tebannansalako ku mukutu okujjako nga bansazeeko naye nk'oyo okwezibikira neŋŋamba mba banaye kansirike ebibuuzo twebuuza bingi. Buli ddakiika buli kaseera buli lunaku oluyita twebuuza ebibuuzo bingi ku Lumbuye. Nze nkyakomawo wano ku mukutu ku nsonga za Lumbuye. Ensonga za Lumbuye zifuuse ensonga za Lumbuye. Naye nga lwaki ensonga za Lumbuye zifuuse ensonga za Lumbuye? Lumbuye ku buli poliisi bakugamba taliiwo. Ne bakusindika we bakusindika ne bakugamba taliiwo. Buli wamu n'otuukawo ne bakugamba taliiwo. Lumbuye ali luddawa. Era mwamuteekako mateeka ki agagaanibwa Lumbuye okumulaba wonna waali. Era oyo yamuteekako amateeka ago obuyinza yabujjawa. Mbuuza bubuuza anti bwe njijja mugamba nnyomba njogera bubi siteesa ku mukutu ate ne njijja ne mbakola biki byonna mujja byogera. Naye ate ng'omuntu waddemba okwogera kyonna ky'ayagala. Saagala muntu anzibikira kwogera mundeke njogere bwe mpulira nga njagala kwogera manzize kwogera ku mukutu. Wama yogera muwulire bulungi. Kakati ekindeese ku mukutu kansoke nve mu kulandagga. Ekindeese ku mukutu eri ensonga emu. Abantu abaateekako looya kuba Lumbuye akyabuze goge mazima. Lumbuye akyabuze buli wamu. Lumbuye akyabuze buli wamu. Tewali yafunye information ya Lumbuye. Abantu abaateekako looya balipotingira ani? Ani abakulembera? Ani abakulembera? Abantu abaateekako looya lwaki tebatulaga Lumbuye waali Lumbuye asobole okuyambibwa bannange? Abantu abo abali kirimu abagama muno bakirimu yate nkweke watutandikire ku answer right. Kubanze yali akinegambiddeko mukamwake nti ffe tuwateekako looya. Ate yali aŋŋambyeko ne poliisi we bamusoosa mbuye fati. Kitegeeza alina obujulizi ku Lumbuye. Lwaki tetutandikira kwabo okubuuza Lumbuye lwaki tukoowa? Lwaki tukoowa? Tunoonyeza Lumbuye twonoonye ssente abamu. Ssente zigenze nga tunoonya Lumbuye. Buli omu anoonya Lumbuye, buli omu ayeebuuza Lumbuye. Amawulire gafuluma ga bulimba kino kiri. Anza we muli mweriisa nkuuli. Kyekibagaana okwogera Lumbuye waali n'okuwaayo looya wammwe oyo gwe mwateekako. Simanyi ne looya ani looya wa Lumbuye. Bonna mubaleete mu ddiiro mubawe be kikwatako.
boogere nabo bateeseze Lumbuye basobole omujja mu kkomera gyali. Bwe njogera mbu njogera bubi. Entandikwa weeri yaba Anzalaiti abo abaana ba People Power bamanyi Lumbuye waali